kutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT Live Experience enanga y'ebinyanya weewaawo Mbazira-tone weewaawo 11 Mei 2029 twamukatingira ku Summit toswaketi events ejjuddere Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamu Mbazira-tone akitugonyola olyokawulira ekinyanyanyanya bwekiwuluguma tulina empaka z'abadije abawanguzi tubawazi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawanya kumatanga tugula emiyango yenonga evuga paka kumaca wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpati Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kapal Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefide Yafe Hogo Peak Concentrator Evobos Arts Kenebi Chanenga Mazima Maize Millers MTN Lwazze temukole ekintu ekirungi biseera kikyamu asemu ekyembeewaza ekyo lwazze mbeewaza ekyo lwazze ndi musajja kati buli muntu ajja kuba alya kanyama kati omugambe nti ono si mutuufu mulimu muhozi factor kubanga eno mu defense tebatuwadde ensonga nti mwongeze emisaala bano ab'amagye n'abapoliisi internal affairs committee eri tena kyebogerako n'aba prisons wabula zino zivudde gy'ogambye nti oli yalagidde kati fe atulagiranga ani kubanga ffe tulina okutunuulira lina okuva mu sekita wabula ate zino weziri wabula ezaledi cross okuyamba abantu teziriiwo kyenabuuziza process era oli ngenda maaso mbadde ngamba Imam Kasozi okwosa eggulo omanyi imaamu ono bali yakozemu soga nti mukama wange nze mukamawo imaamu mukama wange mu ddiini n'omukwano nnyo ng'omuntu yakasangika mu mbeera ze bino byayogera si byali alinga Besigye wagera neyekyanga ne Besigye musajja mulungi nnyo ng'omuntu nendaba Besigye yekyanga nnyo naye gwe Besigye toyinza numugeraganya mu bulungi bwe omutima Besigye ng'omuntu soba namwenkana buli kimu kya 10 naye kati anzire ku mulamwa kifeefe oyo abaana basasula school fees batamanyi namannya bayitirivu the man has sold all his properties kuwerero n'okujjanjaba ono obimanyi ne imaamu ono bw'alimu agenda n'ekyanga kati Imam Kasozi Radical alonda Nyakayirima yafa yampita nanga nti namugandi genda omubuulizeeko waliwo ekintu yali agira Imam Kasozi bali madrasa nagamba omusajja ono nga mulungi nnyo sector abasiramu bonna faction zonna Nyakayirima yaŋŋamba nti omusajja ogweta Imam Kasozi balina madarasa basomesa abaana obutujju nemugandi oŋŋambye otya nti weewala ebintu ebiva kasajja abo yakita kasajja Imam Kasozi amadala nemubuuza nti amadarasa nti nze mbuli akugamuza nja mukyaza mugambe Kasozi eno manyiyo ojja kulya biteekako abantu ojja kulya bakimanyi awakaawe ekesi zaalina Katonda asaasiriza ez'ebiramu zisinga ez'engoye ze oli atereka ebiramu bya buli kakasooka zeekulama ndakubulamu wageere omaze otugamba naye base essaawa 8 okwosa eggulu neŋŋamba kati tulina eggwanga temuyinza kubanga mukola omulimu gwe mukola watizagala kwogera nga temumanyi na sente zigenda kuva wabula ensaasaanya nnene ate ne babagamba nti obuwumbi 10 trillion obuse 10 bubbibwa kakati nezikuŋŋanyizibwa zebbibwa kakati nobeera onoga kati bino byetutuddemu tugaa nti gundi afune kino tutegekera babbi buli nsonga eggwanga liragawa mwongezi zino sente tujja zijja basuubuzi ate ziriiwo bismillahirrahmanirrahim njagala okwebaza omukisa guno gutuweebwa tubeeko byetwogera nali ndowooza nti oluusi byetubyogera tebikola nnyo makulu olunaku lwajjo nange nafunye omukisa nempitako bano gye baabadde emunyonyo naye ze nabadde ngenze mu ba Rotary district oba 9/224 Tanzania ne Uganda nensanga
ng'abantu bangi ebintu ebimu byetwogera wano nga babitwala nga bikulu nnyo nenziramu ku maanyi kubanga ekyo ekimu kyendeta wano kigamba nti si kuba oba bagenda kubiteeka mu nkola olwaleero oba nedda naye ensi ebitegeddeko ensi bwenaabitegeera abateebaka abatakkuta ne tufuuka bangi bijja kukyuka ebintu bingi bikyaganye okukyuka kuba ababitegeera batono ababigoberera batono omuntu akola mu nsi ensobi nga mwenna mugiraba ne musirika kubanga mutya okugamba nti tekiva ku nze nebaza Katonda ekyo nze yakinzijamu oba kivudde ku nze oba nsigadde omu bwekiba nga kituufu seeraliikirira nnyo kuba mmanyi enkomerero Katonda ebigambo bya Katonda bitwala nga bikulu nnyo Katonda agamba nti ja al haq nti amazima bwe gaba gazze wa dhahaka al batil obulimba busaanawo lwaki kubanga obulimba ebampewo nolwekyo bino engeri gyebikwatamu bajeti okusooka esente zigenda kuvaawa ekibuuzo bw'omanya bw'ofuna ebizibu n'omanya nti amakubo gange mwezibadde ziyita gakendedde ate amatono g'osigaza togoonoona ogawa omukisa galeetaako akatono naye nga kajja kubaawo bwe kanaabaawo Katonda ayinza okukateekamu ebbaraka ate ne kakola biri ebinene byobadde olowooza n'abantu abasinga ekyo siwetwe kikolera ogenze n'olaga nti oyogedde ne ku bitongole gye baagala bakole ki omanyi mulimu abazungu bakiyita conflict of interest abamu aba ministries lwaki babadde baagala ebitongole bibaddire bagiti zaabwe zive mu buzibu ono bwayogeddeko zeyongereko essente si kubanga bagenda kukola emirimu nga bwegiteekwa okukolebwa era naye bajeti zaabwe zeyongereko kati bano ba MP abaaganye ne baddayo ne batandika okugamba nti nedda yadde organization bwetyo ewenyera naye mu kuwenyera kwayo ate erina kyekola okusinga nga egenzi awo wali olutalo lunene nebagamba Uganda Coffee Development Authority nanyini kuleeta bino gavumenti yalibadde yetandikirako neganda gye baminisita 82 tubeetaaga Uganda yeetaaga baminisita 82 ansa yange eri nedda eno gye bakireese kisalirwewo mu palamenti n'abapalamenti bannaga tukirekeo batukitwale nabo babedega ddala Uganda yeetaaga ba MP 529 ansa nyangu nedda ekyo tujja kukiddingana tukigenda kwatugaa kukiddingana waliwo obuzibu obuliwo ng'abantu bakayanira ekigamba nti ekyongera baminisita okuba bangi ekyongera ba MP okuba bangi kubanga buli kitundu kigamba nti ffe bwe baali bakola Uganda bagikola ng'erimu amawanga 15 agatandika mwaka 15 ffe abagungu ne bateeka mu banyolo naye ffe tuli bagungu nolwekyo twagala waffe olaba wano bibadde bijja bisembera ne bituuka byalukanaga nti ffe ab'ekayunga tetuli baganda naye omuntu amanyi information ya Buganda omuntu w'ekayunga muganda irrespective of yavaawa ow'ekkoki muganda irrespective ki yavaawa ow'ebululi muganda bw'okola bwotyo yonna n'egyogenda ojja kusangayo ankole omuntu ava ekazala ow'ekazala ajja kuba nti awaffe twali paati ya mpoololo twali badde tetuli ki
ekiwulidde kati formation eyo twagibuuka twabadde tugamba nti aha gye tuba tusooka tugumize bwe tumala okugumiza tusooke tugende mu maaso kati awo wewasinga okubeera obunafu kino kyono kyagambye nti ensonga zino abantu baziraba naye bwe batuuka baba tebalina collective responsibility engero egamba nti kino sijja kukyogerako kuba tugenda kukola report oba oli asinga report ebadde ewedde yali kyogedde kuba tugenda kukola ki naye kakati ekigaana bano bonna okukyogerako naga nti waliwo abalina ekkalaamu bawandiika bannange mukkirize babawandiike olw'obulungi bw'ensi nekyo lwaki beekanga bano tebagenda mu mulimo guno kuweereza ggwanga lyabwe baswamye omuntu aswamye buli ekigwawo yakiyita mmere akwata bukwasi kati bwe buzibu obunene eggwanga bwe tirina tulonda abantu nga tubalonze bajje batukiikirire naye bo nga tebaze kukiikirira bantu baswanye bagamba bakyusa ddi kati waliwo omuntu agamba nti olaba nebbala mubamwadde obwa minisita nange ensobola kubanga amugaya mu byabulijjo sigaya bbala naye omuntu amugaya mu byabulijjo naddeyo naga nti waliwo nono omuwala omulala gwe bawadde ali nnyo nemawulire ku bintu ebitali na birungi naye bwe bawadde bwa minisita okitegedde era bwajja wangi oyo naye bamuwadde kakati oyo nga we bamukeera bamuleeta for example emakindi gyensula ng'onsubira okugenda mu ofisi ye nze imaamu nze nolwekyo kati awo obuzibu weebuli kyenvudde ŋŋamba tuddeeyo tweyaze ng'abantu tugambe nti bino tubigumiikirize tutambule nabyo imaamu ndi ku muntu nnyo wemakindi wemawanga atasobola kujja ku CBS atamanyi sibambi eyenga entambula ye ey'okumanya eri ku leediyo y'abeene ayagala mumuwe ki kyokkola ye esuubiririrwa anti njagala asooka ddeyo agambe yeegatte kubagamba nti bannange tuddeeyo mu constitution yaffe yatuwa baminisita babika nti abonna baminisita be mutaddewo nga mubakookera nga mulowooza nti muyamba ffe bwe bajja ewaffe tetubakkiriza minisita ajje mu kitundu yesangewo ng'alina ow'eggombolola n'ow'omuluka nga babuuza nti abatuuze balaze babagambye nti minisitule eyo teyina vali wano otegedde olaba bano nti noddira nakugamba Kampala ogiraba Kampala eyina ba RCC 6 otegedde eyina batawuni kiraka 6 eyina basentebe bameeya 6 eyina ababaka ba palamenti 10 eyina baminisita 2 abo bonna bagwa mu expenditure bayita recurrent abo bonna teri agatta ku ggwanga batwala butwazi naye kiri nnomo kati ekivaamu kyekiki bamala ogunoonya nga baga gwali badde gukola ki gutuusaako services enkulu obuweereza eri abantu zaali badde nga 3 obulamu ekisooka obulamu ekyokubiri ebyenjigiriza ekyokusatu amakubo mwetuyita kuba ebyo bwe bitereera ensi nyangu yakukyusa naye nga weesanga ng'osula ku luguudo baluyita osula salaama okolera kibuye naye bwe oyagala kugenda esalaama okufunamu emirembe n'ovuga emmotoka yo wuuyo najja nankumbi wuuyo eri wansi ekajjansi n'oyita ku luguudo olwo oyisa ekitiko ogudde kugundi oguddeko ogudde emunyonyo ku roundabout roundabout genda gaba genda ku mwalo gwa Kabaka
emulungu then olyokuoga nti akati kangende salama wano waggulu kati expenditure gy'oba okoze navudde wa kibuye lwaki kyotidde akamaruka kwako akatono tolina bwokayisa mu bikata bya lumonde gwe bayita ekkubo kati bw'ova kwolubwabawo leero gonna agavaako amakuba agavaako gonna ne weewuunya kati awo wewali obuzibu obunene naye gwe n'otafaayo ne bukeera ku makya nti ye omwana wo alina okusoma Makindye division eyina seed school right amasomero ge bagamba nti bateekawo buli kitundu ku lw'eggombolola for example tuteekewo ki essomero limu naye kati laba weeriri anti laba weeriri liri kabalagala around weeriri ababo naye kakati omuntu asula emulungu oba ne waba mukulu awa senior one asula ku Salama Road wansi eyeeyo nakinyuguzi avaayo atya atuuke mu budde asome alyoka ateeka wongeeza akomewo addeyo ekyo kibeera eyo gyodda kati nolwekyo kyetwaba tugamba nti therefore omuntu akola services nga zaagala kukola amakulu tozigabira ku administrative unit nti engeri gyetwagabanyamu ebitundu okutukulembera kati engeri gyendi ku radio eno ffe tumanyi Muluka Mutongole Gombolola Saza bwe twogamba nti okolere ku Saza bibadde nnyo mu bitundu ebimu twabadde tugenda ku kyebayita pa capita abantu bameka abali mu kitundu n'abantu bameka beetuwa ekintu nti bwetukola seed school emu mu division y'e Makindye okiwulidde division erimu abantu abasukka mu bukadde 2 otegedde oba egenda kutuyamba ki ekiwulidde kati ekyo kyabadde kizaamu nabana abawo omusolo abatyaki omusolo tuguwe oba tetuguwa for example kubanga kati okimanyi omuntu wa bulijjo n'olwaleero bw'omubuuza ifris musolo oba kuba omwetuyita okufuna omusolo 9 bamanyi ifris muki musolo naye kituusa ku ekyo kiki kubanga gwayagala oguleeta togunnyonnyodde kuyamba bantu nolwekyo kati lwaki ekivaako be bantu abakugu bano wakati wano nyiraano abakugu 3 kubanze siri mukugu bambuuza gwe wasoma kino kiba bachelor of science bachelor of arts mu social science ekyo kiki ntandika okunyonyolanga bwe nasoma sociology baninga yakuukaninga nti namaliza nenkolako ne masters mu demography nakuukako awo batandika okuntegeera naye ono munnamateeka obwo bukugu ono wabyanfuna mukugu oli musomesa mukugu ekiwulidde kati bano bonna mulina eggwanga omugaso gwabwe gwafa tebatuyambye gwafa era minisitule zino zikyakaaba nnyo ebbanga lyetunaamala nga tetuze mu nkola egamba nti tweyo tumuwe obwa PS kubanga mu butuufu abugwanira atya yakulanga classroom teacher n'abeerako head wa department mu kisomero najja n'abeera deputy head teacher n'abeera head teacher ne bamunoona n'abeera DEO okiwulidde n'ava bwa DEO bwolyawo n'abeera commissioner n'olwekyo under secretary PS nene batandika okulonda ku makya nti embeera yatuuse nti ye muganda waffe Imam Kasozi gyali sebo jangu Imam Kasozi takolangako mu public service yadde olunakwa nti ye permanent secretary ebintu nga bifu nga bakeera ku makya ambassador nga balonda abantu anti mweche mwaga regional balance ne mu regional balance ne bantu bazze bayita mu bigundi regional balance be balonda ba minister one so atu obwa PS sebatu wadde chi uliriza obwa PS obwa ambassador
promotion si bifo bya kulonda osomesa mu university kirira bwowulira oba professor title ogifuna ng'obukoleredde si myaka gy'osomesezza bw'obadde osomesa biki ebirala by'okoze ebikutuusa ku ekyo okiwulidde kati ebyo bwe twabikyusa bino bye mba musuubira kati ne budget eyinza okusanga kati bwe mubwe ku buzibu bwabyo kati bakugambye nti essente tugenda kuzijjawa kyekibuuzo kati abadde tamanyigwe abadde tawulira bulungi byetugamba kakati kitegeere kati tegeera nti ifris enkola eyo tegenda kuvaawo kuba bwenaavaawo ne baba bayingako time mwene mulowooza era nendanga mucelebratinga era nezayo mu ngombo yange ninga nti alhamdulillah nokusanga nesiimisa abantu abatamanyi kuba bwe nalaba meya wa Kampala Central nga zabulifinga abantu abanokufinga ne babuuka naye bwe nagala olaba details zonna omukulu ng'agambye nti natidde tebantomeza yatiddeko kyova ati yasalirawo tebamutomeza amanye ebyo abantu mubigoberera munoonya bino byebogedde ebisembe eno naye enkola kati nolwekyo ndowooza ntidde temuntomeza gavumenti emenya sente yayise mu nkola ya ifris naye era nga ffe enkola ezitunoonyereza abayuwala ebagambye president Museveni tugeze okugyawo omusolo guno kuba enkola eno si musolo enkola eno kubanga twagigezeseza kukita sampling eno abasomano batugamba bayisofu bakita sampling URA egamba ke twalikoseza kweno enkola system twafunye biliyoni 7 sebolo kijjaawo ate akuzakkiriza gavumenti erina kufuna ssente ng'ezijja mu misolo bagamba abasuubuzi seba tujja batono balooza batugululidde nga twatujje bangi ne bajja 6 ko era 6 ne bajja kwantwalidde ssente bajja emitwalo 2 n'abasinkana jangu otunyonyole mugambe mutya jangu otunyonyole kyasinga okutegeera n'abanyonyola imam ekibuzo ekisooka nga awo wenyini nga wentandikidde olungamba nti twazze batono twalidde ssente mwaziridde kuva kwani anti mwaziridde kuva kwani eyatuyise kakati bwemba mwazimuliddeko eyabayise lwaki mulowooza nti bwemba abangi era taziriise bamu kyagala nekiyitamu ekyokubiri lwaki mumutuusa awo okutuusa kugamba nti mukama wamwe pulezidenti wamwe nti ye agulirira buguliririzi bantu kuba buli lwemugaana nti bali balidde ssente kitegeeza aba yabaguliridde kati oyo aba akyali mukulembeze naye ndowooza kati nyonyola ensonga bali bagendewa pulezidenti ne bamugamba ssebo ebintu bya ifris bituleetera mutawaana we n'ebirala tetubitegeeza n'abategeeza tukitegeeza n'abategeeza ne bagamba nti ffe ababadde wano tutegeeze wali tuli abatono naye bwe tunagenda kunyonyola bali abalala abasigaddeyo tebajja kutegeera bayite ojje nabo okole ki kyekugambye ekyo kiweyo kyaŋŋambye agambye nti babasuubuzi bano bakama babali bakkiriza nti omusolo gusigalewo nti nerafa ono agenda abanyonyole bagukkiriza kati tosobola kulemwa kuteeseza mu bantu 2 5 n'ogenda mulaale kwekyo kyebayise laale kitegeeza ki nti era bwe munatuuka awo n'ebirowooza abamu tebijja kuba ku ekyo nolwo ekyo ensi bwe tibweri kakati okukyusa ekyo kyendega tukole tutya ekisooka ffenna tukkiriziganyiza abali wano nti waliwo misallocation of resources zo resources weziri weziri entono ezo eziriwo twali badde ze tukeere bukeezi ku makya emaika nkoze ekifaananyi si kirungi aye kankikozese tugwe eddalu kuba omuntu bwagwa eddalu byakula byonna naye no mu ddiini tebamubanja omulalu tebamubanja okutuusa ngaawo katugwe eddalu tugambe tebaminisita bali bameka 16 oba 2 nti neebo 6 waka
bayimpi bali bameka 5 imaamu abantu abalina emmese tuwebwa minisita sajja bali emmese n'agiruma wa district lwaki mwaga tusigalireko n'aluma akatwe n'akasula wali lwaki tusigale nga tutambulira ku bantu abatamanyi nga tweyongera kufuna bizibu bwe tuvaawo tugambe nti bayimupi 529 sebo kyenjagala katonda nnyo okuyingira mu imaani ebyo byeyogerako tujja bisanga mu jjana katikambulireko ewaffe mbemupi nga nensibambi mwali nebagaa nti basaleko ngamba nti basaleko muganda wange hidamaani gwe bwowaayo ye muto kunze nalibale nga hidamaani naye gwogamba nga nti abembawokota eri enkozi babajjeko hidamaani bajja kuba bayitaaga buyambi hidamaani ali eno kammengo alidawo ate hidamaani ambuuza nti ng'okugyeko endagala n'enswa ewammwe kiki kyemuleetawo mu ekonomi oluguudo lwa kolansi nolwekyo kati zino tuliyoni 10 ezibbibwa buli lwozuula obulwadde eddagala oba ofunye kitegeeza ababbi tubamanyi kuba neweezibbirwa kati tulabyewo betikame yaleeta ekyo nga egigi andi ne bamusirisa kati pulezidenti n'agamba togera ku bantu bange andi ne bamusirisa manyi ekyo kyebayogera maama wange kyali bwatyo n'asigalirawo kati singa olunaku lwe bamusirisa yasiibula kyali badde kikoze bulungi naye teyasiibula ali mu ggulu imamu byonna byemunaleeta tebigenda kunzija ku kituufu kubanga bekikamyago agamba asiibule bwe yajja erubaga kumpi buli kintu kye kyonna n'akikola n'akitunda n'akiteekamu ne batamuwa kalulu kakati oli akukubyeko enfuufu mumugati kyakolaga asanze nakyogeraho n'olwekyo ebyo byonna bino bajja kubireeta bwe munaabikkiriza then mugume katonda kyabawa fatarabasu hatta yati Allah bi amri then mugumiikirize mulindirire okutuusa okulamula okwo kwe kunakola ki munaagenda okutuukako owulidde ng'olwazizza omwana oba omukyala oba muganda wo nga bamwetaaga mu ICU nga bamagamaga nti ye ziri luddawo Uganda nti bw'ova kuyemulago omulala agirina wane etegeerekeka nsambya omulala zezimu ku private kati bwogera nga baga nti buli kiro ekimu kyosulayo obukadde 3 miliyoni ntono waliwo abaddewo emanyi bamtuwabo mukadde abadde wano abadde awo emanyi era olinankwesobera nga imaamu tufa tunoonyeze ku gundi bagenda okulunye mulago nga wonna wali wati olwali ku makyalo wazinanga nti alhamdulillah twafunye akasekiso tufunye at least ekitanda kimu kyalabise tuzze mulago naye tubadde tufa kati njagala mwetunulire mu famire yammwe singa babasabye obukadde 3 olunaku kujanjaba omuntu wammwe bameka mummwe okujjawo nga mutuuza ebibanja kati bwe munaabitunda mugenda kusigalawa ebyo byebuuzo engeri yokka yeri gye bagambye eddalu bano kyova bagambe ekifaananyi kyendeze ndese kya ddalu tukole ebintu nga bya kiralu abalalu tebababuuza tugende nti teri district etagala DC kawa atumala ne chairman 5 bayala DC mwenna mugenda awaka teri kati olaba ate kati badawalize buli ondi bateekayo ba assistant kyobola mukola ebyo kyebadidde ono gwe mugambye gwesaga kwisa mu kamwa kange kubanga mba mwongeddeko eweti esaga kwisa linnya eri mu kamwa kange kubanga kyeyakola kyabwemu ate nagamba nti ate bamuwadde nolwekyo akekamu kubonera akalaga nti ensi egende ekola ki kati ensi okugitereeza eyo twetaaga kusooka kugwamu ki ddalu bano ababbi tubakwate bwe batusobola kubakwata fe ababalabye bwe batulemesa tubalekere tubagane nti mukole ekintu kyammwe anti mukole ekintu kyammwe enkomerero anti abantu bwe batyo bakirekera ow'ebufalansa maria antene nebba bagenda okukomekereza nga se French Revolution ekyavaamu kiki bufalansa emu ku nsi 5 ez'amaanyi mu nsi musonyiwa oba mutta
Doctor ekyo kanchiteeke ku mabbali ekyo kikomaawo kamuyambe mu kino ekyo kankikomyawo fetulina mu ddiini yaffe tugamba nti omuntu bw'akola ekintu nga si kyansa owulidde ogeza kino kya bulijjo baga nti omuntu singa agenze n'ayenda bw'amala okwenda mumubonereze kibooko 10 bwemala omukuba kibooko 10 mumusengule omwaka mulamba nga tazze mu kyalo kyammwe mumusengule kati omwaka tegunnayita yadde yeetonda noli baba bamubonereza omwaka bwe gugwa oba omusuulira ensonga y'abantu sente entono ekisooka amangu nnyo nze bajeti gyentegeera eba enyingiza n'ensaasaanya ensaasaanya eba mu biki by'ozisaasaanyizaamu ensaasaanya eba mu ngeri ki gy'ozigoberedde wewaali oyagala kuzisaasaanyiza gyezigenze nze bajeti gyentegeera oba process y'ebiko ebirala ebisingamu naye nga nze mu layman's language ye bajeti gyentegeera obutitimbi bw'essente 5.8 enyingiza eriki awo muganda wange era omukugu nnyo mu mateeka wakugambira nti banange enyingiza yaffe ng'ekyalizibu sirowooza nti enyingiza yaffe ejja kuweza ssente obutimba 5.8 eggwanga libwetaaga n'olwekyo tujje mu kiki kye tutandika nakyo kiki kye tukola kiki tuleka tulina okukola amasomero tulina okukola amadwaliro tulina okukola enguudo tulina byebyo byonna birina okukolebwa ate nga tukyabikola tulina n'okubaawo kubanga waliwo enkola gye twagamba enjongeza y'emisaala nze omanyi nakulirangako abakozi n'abasomesa enyongeza y'emisaala tusobola kubongeza bon'olumu ne tugamba nedda katusooke twongeze ku abasayansi era twali wano nga tuli mu debate abasayansi bafunye sente abasayansi baliddemu nakati bazirina ne tugamba nga tetunayongeza abasayansi twasooka ne tugamba katusooke tuyongezemu ku bali abakola ku mbalirira ba permanent secretaries twabajja ku milioni 3.5 ne bagenda ku milioni 10 ne 15 kumpi eyo ne tugenda mu bajudiciary ne bagamba nange abajudiciary nga bali yanguzi tukole tutya nedda katubawe emisaala egiwera kulyanguzi wakiri balime kukola ki oba oli bw'aba ina kyakoze oli bw'aba ina kyakoze ne mugoba amanyi talina kyafiirwa era abalamuzi abakulu balya sente ezo eziwera n'okuwuumula ng'amaze kuwuumula agenda nazo n'emmotoka naki byonna n'asigala eyo ebyo ne bigenda awo ne tugamba kati amagye ne basooka ne baweereza abakulu mu magye in fact abamu ku bakulu be baawa n'okuwa bambe baawuumula ne bava ku mirimu kati balina awaka kati ne bagamba baana abasigadde nze bwe naali kulembera abasomesa okijjukira twagamba nti katutwale abantu ttiimu okuva ku U8 U7 U6 basooke bambuke kyoba olaba n'abaserikale ba private n'aba prisons n'abapoliisi n'abasomesa abasingayo wansi bayambuka kuva ku mitwalo 22-24 ne bagenda ku 48 ekibalo ng'okibazi n'olwekyo toyinza kukwata nsawo n'ogamba buli omu kamugabire bwe nti oba muwadde katini ye abule ne kyakakozesa waakiri waako omu pulezidenti yatugambanga nti bwe baalinga mu nsiku nga balina emiwogo 2 kati emiwogo 2 bonna buli omu bw'alyako akatundutundu bwe kati panaabaawo katukwate bali abakuuma ku geeti tubawe omuwogo ekitundu ky'omuwogo bagulye ffe enjala ne bwetuluma n'otulo ne tujja waliwo ku geeti bw'aliraba omulabi n'agamba bayingiddewo ne mutulo otwo ne mu njalayo ozikukayo oba olwana oba odduka n'olwekyo tukirize esente zetusolooza tezimala ekyokusatu abasuubuzi bagenda ne basanga pulezidenti n'ayita bekikwatako aba trade aba URA naga munnyonnyole kiki kye mugamba ifurisi kyekiki ifurisi guno yenkola omusolo gye gunaakunganyizibwamu ate nga mu mateeka n'olwekyo bw'odduka n'ogenda wa pulezidenti nga tojjukidde nti omusolo gujjaako lwa amateeka agateekebwawo ekyenaku nnyo
muteekako abannamateeka olusi bw'osanga maybe omusaala gwabwe ne bajjako kataxi oba olusi n'ebimu tebabijjako na musolo kati osanga bo bwe baali bakola etteeka eryo tebaatunda ku muntu wa bulijjo. Jjukira waliwo bw'osanga nsibambe ye muno mukisa bamba ayise mu nnaku etegeetagambe naye waliwo bw'osanga omwana yava mu ssomero kitaawe oba munaluganda we ng'ayina kasente ke nagamba genda weesimbe abaana b'oku kasente oyitemu yoyo olowooza ajja kubuulira nti omusolo tegwetaagisa ogwetaagisa yenaku era bannayuganda tulituuka ku kiseera nga tulina pulezidenti eyayita ono gye yayita n'atayambalako ngato ng'agenda kusoma n'atambuzako ku bigere ng'adda ku ssomero y'alina okumanya ennaku abantu gye bali kyobalaba yagambe bannange temuntomeza muleke netegereza abantu bange kye bayitamu era bannange muddeyo ennaku z'omwezi 7 nja kudekororo banyonyole kiki ng'amaze kutegeera kiki ekiriwo bano bemulaba bano bayinza kwagala kuntomeza olw'abantu bange bano kyemuyitamu oba amateeka gugagamba ki oba bwe gaba nga twakukyusaamu tunaayitangawa n'olwekyo ndowooza baleme kweralikirira ku ekyo ekyokuna okuwa abantu engende enkola n'okwongezako abantu abanaagendanga mu ofiisi ya RDC si kyekizibu nze kyendaba ekyandibadde ekizibu ze sente owekitiibwa Sibambi z'abadde agambako ayogerako sente zinaavangawa sente meka ye zebagenda kubanga bakozesa buli mwaka bajja kuba beetaaga obuwumbi 3 lwaki bagendayo yensonga enkulu nze ku lwange bagendayo kubanga mugumu ku mulimu gwa RDC bw'okulaba nti alondoola enkola ne sente zino eziva mu central government nezigenda mu districts zikola ki era kyekizibu nekireetera abantu okukaaba nti bannange sente zetukunganya zikola kiye mwami maama abadde agamba seba okutuuka ewe oyita mu kinnya bikata bya lumonde so ekibuuzo kiri nti sente zino zikola ki kyetwa tugamba nti nedda RDC obeera mu district kanku ekyokulaba kunaabadde Kayunga jjo naabadde ne Mukono nengenda nentuuka ne Buyigwe nensanga buli district kwezo bafunye esente ezisuka mu 5 nga ziba mu central government vakuzirize bakungana ku kaalo ne tubuuza zikoze eki kaawo tubuulire sente zino zajja nti zajja mwaziteekawa twaziteeka mu education twaziteeka mu madwaliro twaziteeka mu nguudo twaziteeka ne president n'alagira batwongereko akawumbi kamu buli district era bazifunye basooka nabo bilioni 5 nebongera 5 za kukola nguudo naye zakoze kakati netugamba RDC obeera wa kanzira tono doctor Uwangete. Wachimanyira ndota chaba wano. Ngagambaki. Jo yazo kubanja wano natakusanga wo namuwaddemu ebizibu. Yesanyuse paka kuwulira bubi. Olowooza nno toba kudda mangu tabadde wakusula. Ngasula na. Wanje ng'ayagala ki? Bizigo bya Wonders. Ebizigo bya Wonders kati ky'ekyokuddamu kya buli muntu ayagala okuba n'olususu olulabika obulungi balina ebikola ku nviiri gattako kalunda yenna alongoose waka. Wonders products zifune mu maduuka ne supermarket okwetooloola eggwanga. Nsisomoka bwempulidde ebigere n'endowooza Land Road omanya mmanji eniizena Watamanyi Gazani Estates okufuna Land Road anti balina ettaka obugazi bwonna bw'oyagala estates zaabwe eteeketeeka obulungi nga lyakyapa ntulungi kasanja entebe kasajja gayazakidebijo nakifuma Kayunga Road konjeru mu town ne ku nguudo zonna ezifuluma Kampala balina seriyaza abalungi era kyekibuuzo kiwandisokeddeko sente gavumenti ezitoola n'ezisindika mu bitongole ebyetaagisa mu districts zakukola mirimu naye bwe zimala kutuuka waliwo omugwe nawulidde esaaga kumuddamu emabegako nga tebanamuwa obukulembeze nti zinafuna ki buli muntu yenna alya nze tompadde mulimu kati ate olwo bwagambibwa osooka okulongoola kati bwe zimala kutuuka yeeri era bw'oyagala okukwata mu olusi osindika omuntu anaakola edduulu
omubbi nga tokubye enduulu tebakona nakuyamba nolwekyo kati bwomala kusindika eri mu district zikole emirimu byetubadde tugamba ojja kusindikayo ebiriyoni y'esente ogambe yakukola luguudo naye ng'ani ayise mu luguudo baleeta tractor waliwo gye nagenda nensanga nga bagamba nti bakola RDC yatukubira n'enduulu mwami Ashaka nga baga nti bakola oluguudo ne batwala tipa ne wayiwamu entuumo z'ettaka 26 emu 2 n'okuleeta greda wakiri bazisende zireme kulabika tebakikola mwaka mulamba nga bawadde sente okiraba so ne IG yandibadde ayamba ku nsonga ezimu ezo naye baani abamulemesa wamu kwabo ababbi amazima go gali nti tulinamu ababbi era nakyogere nga tutandika tulinamu ababbi abali mu gavumenti tulinamu n'ababbi abatali mu gavumenti obubbi kiringa obwavu kiringa omusana bwe gwaka gukuba ow'ekiwalaata gukuba ow'enviiri gukuba omuddugavu n'enkuba kyekyo kyekimu n'omweru naye gumukuba okujjako alina ambuleera era ambuleera sigamba eno gye bagaa nti erimu amasanyalaze naye oluusi eyitamu n'olwekyo bw'osanga nti obubbi bwe buli onoonya n'akuba enduulu oluusi wayinza bayizawe n'olumbi owamu abakaabi naye omukaabi si oli omulungi ennyo oluusi abalina gy'alinamu ekirala kyenyongera kwawo mukama wange imaamu era musomesa munnange mutendesi yadde ayogera ku service delivery lala byenjigiriza mu Kampala n'emiriraano ye waali mu Kampala n'emiriraano waali kakati ebyenjigiriza ebya gavumenti omukulu atugambye sente eziriwo teziwera n'okuzimba amasomero n'okulabirira gali agaliwo naye bw'ogenda mu area ye eyamakindi ojja kusangamu essomero balimu oba 2 nga lijjudde naye nga waliwo ag'emiriraano atasobodde kugenda essomero lyayogeddemu ayinza okugenda Luzira SS eritumpibwani ayinza kugenda Kansangi ayinza kugenda Kitebi ayinza kugenda Lubiri ayinza kugenda Mengo amasomero toyinza gazimba olumu ne bw'oba oyagadde otya kubanga jjukira population yaffe yemu ku ezo ezikyakulaakulana amangu ne bw'oba oyagadde otya era gavumenti eno erina buke yaleeta abantu ke batalaba akaleeta ensonga ezo abaana baffe baafanga nnyo olukusense poliyo n'ebigendera mu era ekyo bwe kyakendeera abantu ba poliyo bebogerako abaafanga poliyo n'ebyo bye boogera bwe kyakendeera myaka gya 6 nze gimwe nazaala naye kikyaliwo kikyali baana bameka boyinza kuleeta kati ne bwenkutuma gwolabirira abaana mu badala kiri mu Uganda baana Uganda naye tewaliwo ebitundu mu nsi ebyo byobadde buli nsi gye so kati population yeyongera mbadde ndeeta ensonga eyo population y'abantu ekulaakulana okusinga facilities zetuteekako okubalabirira ng'amaliriza n'ensonga eno naddemu nti Yusufu anagyogerako budget y'omwaka guli budget financial year yalemererwa twegasse ku eno era bano baana batema miranga awo yagadde professionalism ya doctor kitukola eri etulemera eggwanga lyalemererwa gituukiriza lwansonga nga 3 lwansonga kikati n'eno yino bali ab'ebweru betweteekangako bali betweteekangako nga tulowooza era ekyatulemesa kimu bunafu nga tulowooza bali ab'ebweru ababisyaga n'abalala banaatuyambangako ne tulemererwa okusasuza omusolo gwaffe kyoba olaba kati bwe bagambe nti mu mwezi gumu kati bilioni 7 nga ziva ku misolo gyaffe ekizibu ekiriwo si misolo ekizibu ekiriwo kisinga nnyo obunene sente z'emisolo zino bwe muzitujjamu zikola ki kyoboora twagambe tulina okuteekako abazirondoola okwongereza ku RDC aliyo tulabe nti enkola we zigenda ddala zikola kisaanidde sebunya Robert oli wa byanfuna omugugu nno gw'amaanyi nina omusomesa wange cash budget yansomesa economics oyo ffe tuli ku ki tuli ku cash budget simanyi mumanyi mwe bayivu n'olonda z'otwala pick and play Uganda era kansoke kuli sente kuli kayo
otabadde kandi twayita mu nsonga zino eza budget era nga mukulu Swayi bagambye nti tukola nnyo budget ennene bloated budget twagala ebintu bingi nnyo tuyita wish list nene nnyo nti ate enfuna yaffe tesobola kutereeramu njagala nkola embaga Africa band eyimbe njagala benzi 8 njagala Africa band eyimbe njagala bana ba celebrity bana benna bayimbe njagala ko ngome nganda osuubira abanajja mu meetings embaga banakuwa sente nga tewali agenda ku Africa ngomuganda yagala milioni 10 okiwunzise twagala bingi naye enfuna yaffe ki ntono otubuuza ebibuuzo bidde bisatu era kano ke kabiga akali mu Uganda gavumenti yaleese agency ezo zisalako neziremera mu parliament bwe yasaze nte bagiwadde kabungi nti ebitongole ebitonotono byokka byasobodde okugattibwa naye ebinene byalemedde awo yunula yaganye nadizi simanye teyaganye Cotton Development Authority gundi Coffee Development Authority yaganye ekyokubiri nti abasirikale babongeza sente era tubayuzayuza kakati bukuluteeko yo omulimu gwalina nti babongeza omusirikale asembayo wansi owa poliisi asembayo wansi ayimiridde atya owa prison asembayo wansi ayimiridde atya owa security asembayo wansi ayimiridde atya so ekyo nakyo progressively balina okukiyongoosaako ekyokusatu kyogambye kibadde kya IFRIS mu luzungu bagiyita electronic physical receipting and invoicing kwegamba mu Luganda tuyite tiketi gwe giyite tiketi nti baatuwadde tiketi ey'omutimbagano era batrader wayogedde wano bagambye nti batrader baatidde okeza statement and yet traders say its enforcement is inconsiderate of reality and it will also compromise their privacy. Ekyo nakijja kumusajja omunadde nzija naye bamuyita Bwanika ali wakise n'agamba nze ntunda byuma obuntu bwentunda oli n'akitwala kadeyideyi Bwanika nanga nakitwala kadeyideyi n'akitwala mu Ndeeba bw'atuuka mu Ndeeba oli n'agaana okugula kakati invoice eruwa n'akizza ate bakubuuza ku kkubo Bwanika mutozi yangambye nti bakubuuza ku invoice eruwa kakati eno system ya sales ya stock olina okulijesenga stock yo olina okulijesenga sales zo ne pricing ebegimanyi kugamba nti bino bitubadde tukweka bitubadde tubaliya bino okugwawo ate ng'omusuubuzi agamba ti kwalya kekabiga kyenkugambye nti bano abakuŋŋaanya omusolo bo baga nti twagala tubeere balambulukufu stock ogijjeewa kaku petrol station bwe bagamba ne bajja ne bakebera wayingiza amafuta genkanawa otunze genkanawa era bw'obuuza petrol station nti okolera kwifurisaga nti oli mulalu ebyo twatandika edda tubimaze mu myaka na bisiibu buli kyoyingiza okiwandiika buli kyofulumya okiwandiika naye omusuubuzi agamba nti ate nina mu busuubuzi temuli privacy gavumenti erina okukulaba temuli byama temubeera mukyama gavumenti erina okukulaba kakati awo omusuubuzi bwe buzibu bwalina kakati nga bwe babagambye pulezidenti agenda kubayita mujje bangi kubannyonnyola si kujjawo leka nkirekodinga ekyo pulezidenti agenda okujja asingaze abasuubuzi oba mitwalo 3 oba mitwalo 4 kubannyonnyola ali kulaale mubannyonnyole so si kujjawo ate kasoyogera gwe siwakana ati kakati omanyi tetwagala kubuzaabuza abasuubuzi nti pulezidenti wanajja agenda bagamba nti kino kiveewo bakugambye nti bwe baatandika IFRIS sente ze baali batafuna kati bazifuna naye yankugambye oli yange twafunye kati bilioni 7 mu mwezi gumu engambye seriko tokiddamu kikubaganyako birowoozo tujja kulemera ku Museveni musalo gubeere enkola ebeerewo mu mwezi gumu twafunye bilioni 7 enkola tuyinza gijjawo kati katuddeyo ku kiri nti nsibabi banatugambye nti n'aba ensimbi bwe twabakwata mu kawompo nti bakuba mu kawompo ne tuteekawo etteeka ly'ebisiyaga n'ebirala ne batandika otwesamba
akati obuzingo liruddawa bana bakola budget nange Munyonyo natuuseeyo nange nga ngenze okudifendingako okwewoza amanyi kankubuulire baganda bawano tebamanyi bantu bebalina bebetaba resource wabadde n'omukulu wali emabega eno webagamba nti si baweeza nku ali aweeza mpapula nga empapula zonna amala kuteekako omukono aga nti mu kisodo yabadde n'abantu bana abamuli emabega yali maaso era bageti y'ekikero nayo sente zigenda kubawase bunya abantu bagende ku weekend nga bakkakkanya ekizibu kye tulina nga Uganda tulina kwekwatira mu nsonga zino. In fact gundi mukulu imaamu ayogedde bulungi tugwe eddalu ebintu ebimu byetwetaaga tubiviireko ddala tukole ebyo byokka byetwetaaga. taata gavumenti aluwa gavumenti akugamba tulina kwesolooleza ssente wano tuzifune tukole enguudo zaffe. Leero mpise ku Sapuloka bwenkuba yatonnye ne mwe waayiwa obutaka bwabuuseemu nayiseeko Nateete okuva e Busega paka ekibuye ng'oyinza okulaama ebintu nga 8 okitegedde obulumi obuli mu makubo enkuba bwetonnya akati tulina okusalawo ekintu kimu abakozi ba gavumenti tuvudde Munyonyo tutambulidde essaawa emu n'ekitundu ne twetoola tuzemu tukutekera Nateete abadde batuuse wano wahopu Mukasa tuzeeyo mu kikubo tudda paka Nateete ate musobola okudda akati obuzibu bw'amakubo gaffe tulina kubwekolerako tusaba busabi abavunaanyizibwa ku ebyo manyi abantu abasuubuzi tebatya kutya kuwa misolo naye abavunaanyizibwa kukola ebyo service delivery mwe tulina oba omuntu tumugobe yunula tugambe kati bakuwonyeza tebakugjeewo mwana wani kati abantu abo bakwatibwa site kanso kola emirimu gyo abantu balabe ebibala ebiva mu kuwa emisolo kyekitutawanya kyokka. Otherwise kino ekyokusoma budgeti n'okugigabanga bamusemabe bali Munyonyo bagigabanyaamu ekizibu kyeddala byo kimu nti ate babadde bali ku budget ate supplementary neyingirawo kugamba ne batandika ate okuboyaana n'okuyita ku lwokubiri ne batandika ate okuboyaana abagenza okutematema budget ate ne batandika ebya supplementary. So tubeegayiridde buli mwaka olw'omulimu gwe bulungi Abannayuganda basobole okufunamu kusigaza omwezi gumu naye supplementary ekiresa supplementary omwezi gumu emirimu egimu bagitandikako dda bwe bakugambye nti abakozi ba state council abadde beerengu tebanasasulwa tebayinza kugumamu anti omwaka lwaki supplementary tejja kumaliriza lwajjali etteeka litegeeza lwaki supplementary tejja ne bamaliriza lwajjali yagatta Luweero ku mukono n'akamulaba mu budget 4 naye tebavangamu mu kitongole myaka 4 Walukaga nemwe mu luguudo wali weebaledde okukola n'agamba nze nakoledde omwezi gumu Walukaga meya nono abadde Kyengera n'aŋŋamba Nsanje naye Walukaga n'aŋŋamba nti ate luli Katonga balikolera myaka mulamba andi kakati kiriwo ekiti ozi wange Walukaga supplementary omwaka gwenda kuggwako so birina okusasula gali tunaba omwaka ogumala nekanje Katonda okujjako ekigogwa sigimanyi abamyuka babiri n'ebirala obukabuuyi buntu butono tebutakaganya ggwanga mu byanfuna naye bwaba bawasindise ate mugende kukola sikugenda kukyojja bantu nakunoonya ate ebyanfuna byammwe ekivudde mbakubiba amasinto eyo maliriza mpagira nnyo gavumenti yabaseereddeko ekyokuya gavumenti tenaseerera eyo enywerera tebagwako mpagira nnyo Lubakyoya kyayogedde abantu okubongera emisaala ekizibu ekiriwo lwakuba tebongezeko aboolubatu abalala bakyaliyo nabo abo bamwambisa bambi omugenda mu palamenti nemuyisa emisolo engeri gye tusobola kugirondamu twandibadde buli omu gaafuna ekyokubiri
omusajja waffe bambe yayogedde nga alina obusungu nnyo Makolo Kavuma omuntu osomye ate n'okola ki yagaye Makolo Kavuma nti musajja tuhe yasoma kituufu bikusereddeko kituufu mbitegeera naye ate kituufu olina okusena amagezi mu mbeera enenzibu okulaba tunagiyitamu tutya ne tutuuka esayuuni abasobozi bakubira ki mungalo nalaba kusoboza okuba mungalo bali bakubidde ki mungalo okubagamba nti bapostponize ebintu ebimu penalty manya ne penalty zaavaawo nazo ziri postponed ne babagatola etya nti bagenda basisinkana musanvu mulaale mulaale abakasiita bwebatyo medi waliko ku lukiiko lwa timu y'omupiira simubukyali eyavira bwe muba muteesa ebigenda okubawanguza ebikopo muyita bawagizi bonna twatulanga n'emisagga netuteesa ebigoloobi koza tulina obuzibu ki bwa kooki ekituufu bano abalamu bayita kubagamba abawagizi babasanga kuvira paaka fega tusazeewo basasule tiketi mufune ku busente emisagga nga yalikojja okubi Ripota ya provenefuluma kujja twogere ebinene ebisingawo kati amateeka n'obuntulamu muzikiriza kwogera abemawokota babessuubi ekisembayo ate nga tebajja kyaga bajeti eri makaago bajeti eri makaago nga tonaba kulowooza bannanga abasinga abali mu opposition sooka gwe gwayogera nti gavumenti tenaba kuleeta kintu tenaba kukola luguudo awakaawo waliwo akatandaalo waliwo gwe kyotunda tolina nkoko wadde ensala luguudo kyetuba tusooka kubanga atalina mukamwana eri gyetuli eno gyetuli emunyonyi nalabye ebitanda byewuba biti birimu amazzi biyika biti katusooka tujja kudda mu mbeera nga tumaze nina obabaweza okulabayo nendaba ebitanda abantu baffe bakuyita batya tubalambike basooke batereze bajeti zaabwe abaana basome nga bwe tulinda ekirungi ekijja mu maaso waliwo ekinene nnyo okubeerawo ndi gavumenti tekoze kino gavumenti oba gavumenti mu myaka 10 omwana obaana batasomye oba kirimu ebyobufuzi omukisa tajja kugufuna gwe twagala okutereeza soka tujja kujja wano naddala bakulembeze mu Buganda twatudde ne bakeefa n'abalala ne tuvuga kintu mukiraba 7.5 ku buli 100 kyonsobola kyogera ekyokola eya bajeti ya Uganda sente zijja mu revenue ziva wakiso ne Kampala nakidde kyogera nga wajja kulowooza tetulina ku 10 ku buli 100 mu ngabana kati anti twagala tubabuli musoke mutereze budget sente ziva mu Buganda ezako sente nezikola Karamoja nga muli ku komiti mu bakefa anti kati njagala kiwaluka report weneja bulungi CBS FM